Ekyo kibadde Bungereza ku kizimbe kya BBC. Babadde olwalo kanzanya akatambi akala nakano kaakano alright obudde bubadde bulimu ekiwewo kingi nnyo. So eddoboozi omulanga baloboozi gasaakaala bubadde budde nga bwa mpewo nnyo y'ensonga lwaki ebigambo bino omuntu obiwuliriza naye nga abadde olwaliro. Alright. Bibadde Bungereza olwaliro ku kitebe ekikulu ekya BBC bakomere babadde okwekalakaasa nga beemulugunya lwaki BBC teraga buvuyo buli mu Uganda Museveni bwakola ne batalaga ne campaign zonna gye zibadde. Naye bamaze okwekalakaasa ngenzo okola immediately nga BBC Africa etandise okuwandiika ku stories za Africa. Kale bakomere mwenna abali mu Bungereza bakoze omulimu ogwo, I salute you. Abakulembeze mwenna ba demonstrators ababadde bayagala enkyukakyuka mubali balira mulimu ogwo temujjanga okwo bana Uganda awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo ngenda kubabula nga bugenda kubeera bubidde ntutuleko tusimbula ne video eyatuleesula akalanga kasooka. Akalanga kasooka kasoma bwe kati. Eno wiiki yeddirira efundikira okulya n'okukomba essowaani okwokukyusa obukulembeze mu Uganda mu ngeri yonna esoboka nga tuyita mu demokrasia. Omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akutegeeza nti Protest Vote 2026 National Platform, the weekly campaign program. Olunaku lwaliro abadde mu kitundu ky'emukono gyafundikidde campaign bbiri ez'olwaliro ezibadde ez'omuggundu nnyo ng'ennaku z'omwezi mwenda. Kale abantu b'emukono mwenda mwe bali nnyo ddala okuba nti mukingiriza President Omukuuba. Naye tebadde byangu, tiyagaasi, emiggo, okutomera bibadde bingi nnyo. Nga bulijjo byonna ekirungi nti bikwatiddwa ku butambi era bijja kuba biteekebwa birina okuteekebwa nga mugendo kitegeera. Kati olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 omukulembeze omululu Kyagulanyi agenda kubeera mu Busiro North akomekereza mu Busiro South. Lwajja okubabuulira ekituufu ekiri ku Busiro East era ajja kuba bategeeza nabagambye nti nze President kyakoba nange kyenkoba. Kati ekya Busiro East President agenda kitubulira olwaliro kisinyiza katono naye njagala enkyalo bakikonfaminga detuleko tufubutuke ne Sekimpi Meidadi Lubega Segona akalya ebyoya ninda bulinze lunaku lwanca ng'omukama embezi waffe tujja kuba tukitegeera omukulembeze kyagenda okubanga atugamba. Alright. Akalanga kokubiri kasoma bwe kati ba comrades ffenna abali mu diaspora tegeeza nti oli mu America, oli Canada, oli UK, oli mu Europe, oli Middle East. Diaspora tegeeza nawe ali mu Africa. Kale njera kutegeeza nti National Platform Sako People Power ne ba comrade bona wangira mu diaspora bakutegeeza nti bagenda kuteekawo olunaku lw'enkya nga ennaku z'omwezi 10 olwa mukaaga bagambye bagenda kubeera live online bagenda kubeera live online protest vote global fundraising all chapters the grand final era nga egenda kubeera ku mutimbagano ogwa TikTok
bakugambye nti mubereyo bangi ejja kubeera ku ssaawa emu eyakawungeezi obudde bwe Uganda egenda kubeera kind of Zoom anenga bategeza Kampala team ne diaspora mwana mugenda kwegattiramu so bakugambye nti nno mubereyo bangi ku mutimbagano okusingira ddala ntegezeddwako nti bagenda kubeera ku mutimbagano oba ku kibanja kya Comrade Uptop With South Korea ngo bagenda kubeera ku kibanja kye onakulenca ku ssaawa emu kale yenna muganda waffe asobola ayina eddoboozi ayina following naawe osobola okweyungako okwo kubanga eddoboozi lyo lyoteekako likola ly'amaanyi nnyo abakugoberera abakukkiririzaamu okuba nti basobola okusonda ssente twekyetaaga ssente nnyingi nnyo kubanga tulina okufuna ssente zitambuza ba polling agency okubaliisa okubatambuza obagulya airtime na buli kimu kale nakulenca ku ssaawa emu buli munnayuganda yenna ali mu diaspora ojja genda ku kibanja kya Comrade waffe amuyita Uptop Boss ku ssaawa emu ey'okumakya ezo yakawungeezi ez'e Uganda ez'emu America simanyi ez'e Canada simanyi ez'e Bungereza simanyi n'ez'e Europe simanyi neza Africa simanyi manyiza mu Uganda onakulenca ssaawa emu yakawungeezi wagenda okulya n'okomba essowaani ku kibanja kya Comrade Uptop Boss ku ssaawa emu yennyini egenda kubeera grand final live for global fundraising all chapters bagita grand final bakugambye kakunge kanoonye kalonde kakuume kabanje global fund akabonero ambuleera omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu onakulanca mwena mubeereyo bulungi nnyo muve mu biboozibozi alright mu bufunze obulango buba buwedde era obulango buno kambujjemu butuwe space egenda okukola video ey'olwaleero kati njala tutambule bulungi nnyo alright Comrade Plan B legal wise nkulamusizaako mugale kansuwenti oli bulungi n'abalabaze njala tutandike video n'obuterevu bwayo tugenda tutandika tutya alright nyongera okukubiza omulango otakungulwa genda ojjeyo akakongeko oba vote slip ku LC2 gye tuyita parish genda ojjeyo akakongeko ku LC2 gye tuyita parish akongeko kakyaliyo genda okajjeyo genda ojjeyo ennanga muntu yo kunira offices wonna n'ekiba kye bitakuteekamu kasente giteekemu kunula eggwanga kyekyokulwanyisa kyolina okitegedde bulungi nnyo ngenda kuza omwezi 15 nagenda kubeera lwakuna which ejja Uganda resa okufuna independence so buli munnayuganda yenna osabiddwa okubeera ku polling station saa 11 osobola okuba nga osalawo ku lwa Uganda yo kati njala tandika ne message eno ebe loud and clear bannayuganda ffenna tetuli mu lutalo na Nyandi Yosoferi tetuli mu lutalo bannayuganda ffenna tetuli mu lutalo na Simon Babakama tetuli mu lutalo na munnayuganda munnaffe yenna no wabula olutalo lwe tulimu lwa kununula Uganda jijja mu mikono mikyafu era ng'olutalo luno tugenda dukola nga tuyita mu nkola ey'emirembe gye bayita ey'okulonda akalulu tukyusa obukulembeze wabula abatayagala kutabuyinza balina ebyokulwanyisa bingi n'amagye n'abayayi bateeseteese Comrade najjo oli mu Uganda njala kugamba njala kutegeeza Christopher Damulira Emma Kuteesa Semwai ne Iso bateeseteese bakawuula abagenda okukola effujjo nga bagenda dikola ku magye oba ku poliisi eryoka ekola omulimu gwayo ogw'okulwana n'okkuba abantu kati muganda wange abavubuka bagenda kuba bambadde nga ba national platform oba okwefaanazaako ebyaffe naye omuntu yena gwolaba akasuka ejjinja nga likasukira poliisi oba amagye ng'alwana ab'amagye aba byokwerinda abo si baffe ffe ku lunaku olwo tugenda kulonda tukuma akalulu kaffe bwe tumala okukakuuma tukabanje kyetumanyi omuntu yenna agetinga involved mu skafo mu magye ne poliisi nga ababakuba amagye balondaga nabo abo si baffe kuba njagadde mbategeeze nti Christopher Damulira Emma Kuteesa Major Semwai ne Iso balina engeri gye bateeseteesemu abayayi baabwe bakawuula okutandika okucokoza poliisi n'amagye baggulewo olutalo then bagenda protest vote etandise nno fe protest vote yaffe etandika ku ssaawa 12 ez'okumakya era ekomekerezebwe ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga tumaze okufuna evudde mu kulonda so nno saagala muntu akusiriwaza nti waliwo olutalo tetuli mu lutalo na muntu yenna tetugenda kulwana muntu yenna no tugenda kusooka okukola ekintu ekiri mu mateeka bwe tumala okukikola tukole ebikola ki ebiddako so muganda nga yenna nkukwalula togeza n'ogamba ogenda kulwana omuntu no
wait kubanga abo si baffe obaye baddamulira kukitegedde bulungi nnyo ekinjagadde kibategeeza bwe malo kibategeeza kati ensi yonna eri mu kulaba biki ebigenda mu maaso Nyambi osoferi nkugamba nti ensi yonna ewookinga lwaki ewookinga olunaku lwaleero jo lulina bagamba nti Amnesty International yayogera kati n'olukiiko olubadde lwa nsi yonna nalwo lulabudde Museveni ku bintu n'ebikolobero byakola wulira. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting voices. High Commissioner Volker Turk calls on the Ugandan authorities to uphold the rights of all Ugandans to take part in the public affairs of the country fully and safely. All those responsible for election-related human rights violations, including unresolved violations from the 2021 elections, must be held to account through fair proceedings following effective, thorough, and impartial investigation. Right. About the United Nations for Human Rights, Bakugambe, they have already investigated and they have information that as we speak right now, in the process of 2021 elections, they have evidence of crime against Ugandans, crime against humanity, and up to date. Though they are encouraging the authorities in Uganda to stop abduction, killings, torture, and abuse of power in different offices. Please stop because the world is watching. Bwe mara okulaga akantu ako n'okategeera bulungi nnyo kati njagala tutandike program ey'olwali butereevu. Tugenda gitandika tutya katugitandike bwe tuti ndowooza nsooke mbalaga ekibadde mukono olwaleero eri message gyensosa okuyisa njagala president muulire bye bimufaamu ye kennyini wulira ne bwe baba kyokoza ogambe ffe tulinda lwakuna ku lunaku olwokuna bakubye abantu baffe baabano abalala abo babakubye batonya musaayi naye baana ba maama temubakkiriza bategakanyeebwa Museveni tumutwala mu bokisi baabano baganda baffe babakubye naye temuggwamu maanyi ku lunaku olwokuna yemmwe balamuzi ekooti y'abantu etuula ku lwakuna ekooti y'abantu etuula ddi olwo tugenda okusala omusango lwetukuba tiyagaasi lwe tugenda okusala omusango ogwo tubbira ettaka lwe tugenda okusala omusango ogwo tulugunya abantu lwe tugenda okusala emisango gyonna njagala okubasaba mukunga abantu bonna baveeyo balonde olunaku olwokunakeera ku makya jjukiza buli gw'omanyi bagende balonde ate bwetuuka okulonda tumbulambuleereyo maama tumbulambuleera namboze gitumbule bagirabe gitumaama. Alright. Neba kusoomooza linda lwakuna tolekaana na muntu. Bwe tuba tulinda lwakuna kino kye kibadde mukono nfundikire then tutuuke tutandike video eyatuleese. Laale zibadde massively olwaleero emukono era zikomekkerezeddwa bulungi kati njala tutandika video eno bulungi nnyo
naye ndowooza mu kutandika video eno kansooke mpiseewo information eno mugiwulira bulungi. President agiwandiise ku mutimbagano gwe agambye bw'ati: buno obubaka njala bubuweereza Simon Bakama ne security agencies zokka ne zonna. President agambye bw'ati: we are now informed by some friendly Gisos and Pisos that the criminal regime very scared of an independent elections defeat. Nti kati wetwogerera tufunye amawulire agatutegeezeddwa ku migwano gyaffe abali mu bitongole bya Museveni ebikettera kuva ku kyalo omuli ekya Giso n'ekya Piso nti gavumenti yabamusibira mu bbwa era emmenyi y'amateeka etidde nnyo okuwangulwa mu kalulu ng'atolede okuwangulwa kwalabika dda. They are trying every rigging technique in 2 books. Bagambye nti bagezaako buli kakodyo konna ak'okubba obululu konna akawandiikibwa mu katabo kaabwe ke balina. They have provided them with a code. Mbu babawadde enamba ng'eriko obuwakatirwa obukozesebwa ku bagenda okuyisa obubaka kankaddemu. They have provided them with a code, which code is sigenda gisoma kubanga bannayuganda bangi baagala nnyo okugezesa kati yo code sigenda gisoma. Munansonyiwa code sigenda gisoma naye ku president gyeri nkimanyi wano kyenkola nkimanyi bulungi nnyo sigenda kusoma code eno. Sigenda kusoma code eno naye nga mukitegedde bulungi. They have provided them with a code. Nekale kanjisome tewali kyakola. They have provided them with a code *194#, which is linked to their phone numbers. Nti babawadde code eri ku masimu gaabwe eriko akamunyenye emumwenda nnya kadaala ng'eno ekwataganira ddala n'essimu zaabwe ezaabo abatyoboleddwa eddembe. They have instructions to send multiple election results to ISO. Nti enamba eyo egenda kuba ebayamba okutambuza ebivudde mu kulonda ebisukka mu kimu oba bibiri ng'obubaka obwabusindikira ekitongole kikettera munda ekya Internal Security Organization, which will in turn forward them into the National Tally Center. Nti oluvannyuma lw'okuweereza obubaka ku nnamba eri kodi gy'ensomye nti buli baka bwasindika bugenda kuba busindikibwa butuukire ddala ku National Tally eya EC gye bagenda okukolera ebyobuyaayi byonna. Tugeze mu maaso. Let the regime know that we are watching every step and abandon those crime schemes. Akugambye nti twetaaga gavumenti y'omusimira mu bbwa Nyandi Yosoferi tugitegeeze ntubalaba na buli lutalo lwonna oba buli kintu kyonna kye mukola mukisuule ng'obudde bukyali olw'ensonga tubala bulungi nnyo buli kimu kye mukola. Some of those security operatives driven by patriotism have demonstrated to us how the entire operation is intended to run. Nti okusinziirako abo benna bambega ba gavumenti abali mu bitongole ebyokwerinda bo nga baagala ensi yaabwe era bo batubuulidde butya ne batulaga butya ebintu bino engeri gye bikolamu era gye bigenda okutambuzibwamu okubbibwamu obululu. We recently wrote to Byabakama about the need to comply with the law We recently wrote to Byabakama about the need to comply with the law. To the later, including pinning a copy of DR forms at a very polling station immediately after counting the votes, and ensuring that we are applying an electoral copy of the DRC forms, the tally sheets and return forms from every district immediately after tallying. President Yoweri Museveni agamba nti yovudde katono baakulukuuta ebbaluwa ne bagiweereza Simon Bakama nga bamusaba agoberere amateeka era abaweereze ezimu ku mpapula okuwandiikibwa evudde mu kulonda ku buli ewalondebwa mu ggwanga lyonna era n'okubalanga kuwedde obululu tugezeeko okulaba nti buli kiva mu kulonda kyonna naddala ku nkola gye baagala okuleetawo
okuva ku DRC forms zonna zinazimaliddwa okukolebwa ku polling station zonna zigenda ku returning officer ne ku district zonna nga dusufunako naffe tubenga tulina buli kimu kye twetaaga okumanya ku by'okulonda naye lye Bakama yeesuleebwa Nagamba nga mutegedde kati mutegedde bulungi nnyo kati mukulu Simon Bakama ne group yo kitegeeza mwogwa mmwe mwagala kubba kati katumalo bava ku ntono tumalo babya Simon Bakama kamalo kwabya Mr. President kansubire nti kwoli kamalo kwabeza Simon Bakama obitegere bulungi nnyo. 1 video gye recordings emisana gye ntadde ku mutimbagana gwa YouTube erina information nungi nnyo gye ntadde mu jagiraba naye nange kanyongereze ku kya President Maloko ya Bakama kisokera ddala mukulu we Bakama tukimanyi nti oliri free asiba akapapula mwenna abalabe empiira gya Premier League egya Italian egya Spanish La Liga barifiya mbaba siyo papula nga bagala mpira gweddulo obaga bye penalty mu buddo butali butufuka ne Bakama munange ate alagidde ddala Saidi intirifi yasiba akapapula lwaki 1 onakurajjo bwe yamaze okusimbula n'agabagabanya ebintu byonna gye bina okulaga okwetola eggwanga lyonna omukulu ono yettadde mu ddene n'atandika ogenda ku buli district oba buli province yonna eya Uganda Kyagulanyi wayina amaanyi n'ategeeza ba district turning officers bonna nti bamaking sure nti Nyandi Yoseferi mukama we afuna percentage ey'amaanyi mu bitundu ebyo era drone zange zakakasiza nti yasookedde Mbaale n'abaga making sure nti Museveni afuna percentage y'amaanyi mu Mbaale ekitali ekyo abamwe emirimu gijja baggwako oba muyinza kifunga mu kizza munda kati mukulu Simon Mugebyo Bakama mbere ekyo jala kutegeeza 1 tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala 1 tukimanyi bulungi nnyo nti osiba akapapula ak'ebyokulonda. Secondly, oli ku mulimu ogwo kuba toteekeddwa kubeerawo. Empapula zo zennyini ez'obuyigirizi zitankanibwa baakuteekawo ng'oli ku muguwa. Naye ojja kitegeera lwaki ensi ku luno eyagala enkyukakyuka. Ffe tukutadde wali mu ssenta, omupiira gugenda kutandika, ne gwe onoomanya ekiddako. Olina ekibiriiti n'eccupa y'amafuta mu ngalo zo. Eggwanga erimu talyokya oba okulyokya, byonna biri mu ngalo zo. Lwaki biri mu ngalo zo? 1. Gye muvuddeko Uganda tetandise kulonda leero. Waliwo omukulu gwe bayitanga Vincent Ssekkono eyasooka okulondesa ku mulembe gwa Museveni. Vincent Ssekkono waali. Twalina Stephen Beswere Akabwayi waali. Twalina Kiggundu awo waali. Wano omusiraamu Azizi Kasujja yaliwo. Naye tetulabangako Azizi Kasujja, Stephen Beswere Akabwayi, Ssekkono nga bavaayo okwogera nga ggwe. You speak with authority where you're not supposed to speak. Otiisa okanga. 1. Nga bweri enkola yammwe y'abaseera county educated cow. Gwe tokimanyi nti bulwokwata ne bakuteeka kamera maaso yokya. Buli statement gy'okola ekulaga nti toli mu inikyali y'akalwako. Lwaki? Ekitongole ky'ebyokulonda kirina spokesperson omwogezi wakati k'ebyokulonda. Tomuwa budde kwogera. Oyo Simeoni tomuwa budde kwogera. Oina vice chairman wetu commission tomuwa budde kwogera. Gwe store manager, gwe spokesperson, gwe public relations, gwoga bigenda okulondesebwa, ate gwe obuulira abantu n'ekyekyo okukola kuga buli kimu kifudde gwe kubanga oyo kya. Mulina ekizibu kimu temwemanyi nti muli banafu mu bwongo. Simon Bakama. Already watulaze dda nti oli incompetent tosobola kulangirira kalulu bulungi. Wabula ajagala kujjukiza ojja kalangirira lwaki. Mpuliriza bulungi nnyo. Wagambye what? N'omuntu n'osulango omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutuba bwe tutabeera ku police station batubye tulina okubeerawo ssebo ogenda kufa pressure yabwereere amateeka galambise bulungi bintu naye okuggyako bantu ba Uganda tebasoma amateeka naye n'owulira omuntu n'ayimira ku muzindaalo n'atandika kwogera butakwatagana amateeka nga n'ogamba kakati asooka ssomera etteeka ligamba litya tubagamba mwagala kalu ak'emirembe mwagala kuluka amazima n'obwenkanya ssebo nnyabo ffe bwetu amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 kuva polisi tukimanyi naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okuwakabaawo oba by elections oba okulonda kwa bonna
abantu bo bagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu bengi bakandisa benjawulo okumala essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu sebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati w'abantu bano onoobakuumi otya nga tebatandise okubagana empawo kyandibadde kirungi muddeyo waka byana ebiseera by'okubalagulu musobola okujja mulabe you witness okubala nga bukugenda mu maaso naye kintu kikola olw'obulungi ekigendera kyaffe nga kakiiko kwegamba nti tusobole okwewala ebisobola okubalukaku ne byonoona. Hold on, mister. Mukulu kwatamu awo katono olinnyamu katono awo ono lumbi nze nkutegeeza bw'oba oyagala violence tumusobola bw'oba oyagala violence tumusobola kyekisookera ddala ate mu violence temujja tusobola nkiddamu byabakama ono lumbi bwe mba mwagala violence tumusobola. One, olina amakago olina amakaago olina farm olina buli kimu before you yap around violence tumusobola. Nero okuba tukola violence tukubirira amateeka ne bw'ogamba nti wajja kubeera obuzibu Uganda tetandise leero kulonda lwaki kana akalulu akali final ku democracy wa Uganda mugamba abantu bagende waka amateeka mwe mwagawandiika mwaba NRM siffe ne gatuwa mandate okusigalawo bulijjo bwe tugenda okulonda mu kalulu mwali mututereddewo toyi mwali mulidde abalwande ku polling station kati mukulu ng'okozesa omutwe gwo gwe simanyi nti bakola ogugwo ngera kutegeeza bwe mba mwagala violence we are good at that. Bwe mba mwagala we are good at violence wakuba tukyakipinze peace. Ate ffe tutugenda kujja ku kitebe kyo ku ofisi yo no ffe tutugenda kujja ku ofisi yo okola ogenda tumanyiwo niti twagala violence era president abadde preachinga peace bw'oba oyagala violence tusobola omukola before even the election tusobola okukola violence. But tugoberera etteeka n'ebiragiro ne president yatugamba kati njera kugamba tolina gwogenda kuliisa kola olunaku tolina gwosuza kola olunaku for a national platform we are willing to protect our vote. That is it. Kati gwe byokudda okutiisatiisa abantu mbusimu abantu bayinza ani agenda okuyomba njala kutegeeza bw'oba ogayagala violence naye tumulina ate promax awutura wabula tetwagala violence tubalinda tumale kalonda you will prove us ndi tulina violence kati ekituko kitegeeza bulungi nnyo. One, tetuwaliwo national platform ayagala mmere tewaliwo ayagala toilet tewaliwo agenda kujja na buliri tugenda kujja nanga muntu na voting slip yaffe bye bintu ebisigadde ala yagenda otukuuma ffe tetwetaaga mundu tetwega kintu kyonna lwaki kavudde kwanjula. Buli comrade wuliriza bulungi nnyo njagala owulirize wano bulungi nnyo pay attention to details mumpuliriza bulungi nnyo. Bana basajja bataddewo ba RDC ba RCC CMY ISO bebagenda okudeployinga. One, bawona multiple data forms zebalina zebagenda okutransferingira mu results ekyo tukimanyi byabakama wagule emmotoka almost esukka 200 nga zigenda kukozesebwa mu kutransporting obuluku okuva ku parish mpaka ku district nga ziri mu carriage pale white state house ene emmotoka zizimu nazo ziri mu pale white mwazijjeko number plates kyemugenda okukola kyekino wano ne before nga temuna kigendako njala soka kutegeeza ekigambo kimu. One, buli kyemukola kyonna tugenda kikola scientifically nga tetulwanyi na muntu yenna ffe tetugenda kulwana mmwe tugenda kikola scientifically tutya. Comrade wulira bulungi nnyo ekisookera ddala amateeka gatulagira okubeera ku polling station ku ssaawa 11 ez'okumakya ompulya bulungi nnyo nti ye keera ku makya obeere ku polling station ng'olina essimu yo ey'omu ngalo smartphone. One, baleete obubokisi n'obululu bagulewo bokisi eyo nga wooli babale obutabo obujiddemu obululu nga wooli
ng'obutawo wabugenda kubeera busatu babona obutaano nga wooli mubale obulunga tewadde akalulu akakola ki akamisingamu mukkiriziganye nti baleese obutabo obubuna nti ebokisi zibaleese zibadde nkawo temuli wadde akalulu nti yes ng'okutta essimu yo olikodinga buli kimu mu video nga presiding officer waali naye wooli nyongera okujjukiza polling agent agenda okubanga yatukiikiridde si ye yekka agenda okubeera polling agent ne individual yennyini az'okulonda ogenda kufuuka polling agent oba substitute agent otya mu open hours ku makya olina okumakinga sure nga mutegeera baleese ballot papers mmeka okiwulira bulungi nnyo box zibaleese temuli kintu kyonna nti yes nembiri codinga polling agent nasayininga bw'amala okusayininga ne muwitnessinga nga muwandiika buli kimu nga baggala boxi nga bazitwala baziteeka mu bifo mulina okulondera tuwulidde bulungi nnyo tiye okulonda nga kutandika okulonda bakutandika obulungi ennyo buli omu tuula meters 2 tobeera ku police station tuula meters 2 ze ziri mateeka bwe ziwera ssaawa 10 paba nti ye nga musembera ku polling station okubala ku polling station okubala bagenda kuteekawo ekiveera oba ettundubaale basuule boxi ziri zonna obuluba bwiwe ku ttaka batandika obbubala bwe batandika obbubala kubeerako ba agenti babakandidate bonna nga nowaffe kwali tukkiriziganyiza nti ye batandika okubala obulubo kamu ku kamu then bakugambe to Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 10 ndi ye Nyande Esoferi afunye obululu 3 ng'otunuza kamera mu polling mu presiding officer nga basoma nti Kyagulanyi afunye obululu 10 Museveni afunye obululu 3 nga kiri ku record mu kamera ng'okaliko ne bakabaka dakiika 3 ng'okalikordinze siwe kiri nti ye gwe atali polling agent awone bwogenda already gobomaze ofuna original copy eya DR form wano tugenda okubira ba RDC ba RCC ba Chiefs baali bonna tugenda bakuba tutya tewali kintu mu kooti kye baagala bujulizi ng'ekintu ekiri vizo nga bujulizi bwa katambi oba bwa kifaananyi 1 RDC agenda okugira mu motoka eri okubba obululu ne bwanadduka ne box bagende bakyusize mu kkubo gwerodo oyina kopi ey'akatambi ne bakwata polling agent ne bamutulugunya gwerodo oyina kopi y'akaki y'akatambi kati RCC mulina amagezi gemadde babawadde gegaluwa emmotoka mwaza bakamazi yaleeta ezenjeru ne State House n'emmotoka enjeru munnange emmotoka ezo bagenda zikozesa omulimu guno nti okulonda bwe kuggwa emmotoka zino zezigenda okima ebivudde mu kulonda ku buli polling station nga zibitwala ku parish then biva ku parish bigende ku district kati ffe wano we tubategedde oba kino kye bagenda okukola baleese emmotoka zino nga zifaanagana bwe bapaakingamu ebintu bino already ba RDC ne ba RCC bajja kuba bayina DR form ezaabwe nga ziri empty kati mwe mutambulira ku motoka zino ezisinye obulunga za pick up ezenjeru muyinza otuuka somewhere ne mwenyigiramu emmotoka endala mu kkubo omwo kati emmotoka bwe yenyigamu eyina results entuufu yonge efulumamu bw'efulumamu ng'ene talina results ng'esigalamu mumulooza muli ku motoka yeemu ekyo bakiyita diversion kati eri eyina results ng'efuluma ng'eva mu layini ng'egenda nga batuukayo mu kkubo nga bakyusa DR forms zonna kati mwe muli ku district mulooza muzze n'emmotoka yeemu ki results kumbe erimu kuba bali mu kukyusa oluvannyuma nja kujja ku district sanga mukaago gw'ekiro yengeri gye badde basobamu okubala obululu nga bujja kasoobwa nga bakyusa DR forms mu kkubo kati emmotoka zino zonna bagenda zikozesa nga diversion kubanga ziri mu kkala yeemu ezimu tezina number plate ezimu nkweke kati muganda wange ako twasose ntukasoma ntukategeera nti ye mwagala tuteeka mu diversion ya mmotoka zifaanagana ebyobululu ekwata eno ffe tugoberere enkalu nti ye kati ntugamba bwe tuti RDC ffe tugenda kulwana naawe
simanyi RCC tetugenda kulwana naawe returning officer ku district tugenda kulwana naawe no fe olunaku lw'okubala obululu ku opening hours tuina records okiwulira bulungi nnyo nti mwalese obutawona buli katabo kalimu obululu 100 bwe bululu 100 balonzeko abantu bekate abantu 2 tebironze ne tubalansi ng'obulu bwakyagulanyi bwafunye n'obwabala bwafunye ne tubalansi ng'obufudde buli mumeka ne tufuna results kati bwe tufuna results ne tutuuka ku district nga musoma birala feno nga tuyina original DLR form eziri mu visual eziri mu video jajja tujja batakola muntu omujja kuseka kati gwe RDC simanyi RCC mubye mudduse ne bwe munabba essimu mu ngalo yo ye munamuza asooka zino diversion za mweze mwagala okola that is total nonsense that is a poor method je mwagala okozesa sagala kwogera bwomu bino bya secretary general sibyange bino bya secretary general sibyange njagalo byewulireko bino bya secretary general sibyange tunina information bwana wantu bagala okola in some cases kwe kwera n'emmotoka zifaanagana eno neva ku polling station netambula bwe tuka samoya ne bagikyusa eri emmotoka endala erimu ebijingirire nebeera nga etambula netuka ku polling station tufunya information tawamu naddala ku ba MP bagenze bateekayo ba candidates abaabwe bwe baagala babeere ne DLR forms ez'ebikipuli babeere nga basobola okutuuka wali bagambe nti zino ze DLR forms entuufu naye abantu singa babeera vigilant bonna oyo presiding officer baba asoma results make sure alwa recordinga so that buli polling station tufuna omuntu ayina ka video akalaga results zivude ezitya kuba president kuba MP nawalala okay kati president wafe his excellency chaplain setup no eto tujegendayo so uli muna Uganda yenna message ogifunye 1 bit chat gida loading nti wokuba copy ya DLR form eri ne mugisaasanya fe buli muntu yenna kati muna Uganda umala okulonda akalo ngojjeko ku protect your vote ogenda kufuuka tale center nchiddamu muna Uganda yenna ngojjeko kuba nti oli mulonze ate ogenda kufuuka tale center yeruwa kyekifo akunganyirizibwa ebivudde mu kulonda kalonde debbali kakuume bakabale funa results zonna zisaasanye kati ekizikusasanyiza tujjamu we unpick RCCs bachifesi polisi ban automatically tubajjamu ng'ofunye recording ya presiding officer ku polling station ngaga Kyagulanyi afunye obululu 10 Museveni afunye obululu 3 kati butuuke ku district nga polling station kwe nalondedde ongambo Kyagulanyi afunye obululu 3 Museveni afuna 10 bwe mujjo okutegeera nti esitosobola gikumako omuliro Byabakama wojjo soko tegeera nti esitosobola gikumako omuliro within a small period of time. 1 tubataddeko surveillance ne mu makubo gye mulina ayite emmotoka ezo zonna 24/7 tubataddeko surveillance fere tugenda kwogera bye tugenda kukola wabula twataaga kusooka kubateekaano ku gani point ku polling station kati mukulu Nyandi Esoferi Byabakama otugambe mutetubera ku polling station no problem tugenda kubeerako naye tukugamba the moment you mention very in the morning that you are not going to allow smartphones protest vote wetandikira abaganda tugamba nti akatali kabba magumbo lyosula mu mulyango we need evidence ba RDC mwenna tubategedde emirimu jammwe kati kiri ekyemotoka bagenda kikozesanga decoy kabanga kanyeebwa bakutega akanyeebwa bali batwala kibagono osigala ngo ine ekintu kiri awo ekityo nga bo batutte batutte so njagadde obategeeza muberenga muli awoya gwe muna Uganda ekigenda okufuusa omulonzi ate nga gwe tale center ka video kogenda okurecordinga nga presiding officer agamba Kyagulanyi afunye obululu 10 Museveni afunye 3 tere bujulizi busingaawo kati bw'osaasanya obubaka bwo ku bit chat oba n'obusaasanye wantu wonna ng'obulina kitegeeza buli muna Uganda gw'ogenda ofuuka omulamuzi ku ssaawa eyo olina results kye bataagala ne buli mulonzi ogenda kufuuka tale center ng'oggyeko polling agent
ng'oggyeko polling agent buli mulonzi ogenda kufuuka ttale center nga gw'okuŋŋaanya results z'ozirina ku lunaku olwo so tebaddamu ne bakubuzaabuza baladisa okubbadira fomu dira fomu oba mugenda sayininga zaani ffe tetwagala kumanya forede tufunye solution y'ekintu kino kati babaka mayogera mpola mpola n'ensonga nga nkufundikira nkuveeka wagambye nti gwera bannayuganda bagende mpola bwoti bwayogedde njala soka kwogera n'abantu bano wayogedde bwoti Kuida muntu esimu mpaka ekikikiriza mpaka tuli mu ngeri ya tekinologiya ya information technology okuweereza message ku social media weereza mukandidi wange ekikikiriza nekitakirizibwa omulonzi omuwa ssente oba ekirabo tebikiriza kubanga okuba kuyita kola ki okugulira omulonzi tebikirizibwa naye okuweereza message ebyo bikiriza. Alright. Okulonda n'okuwa ssente tebikkirizibwa si bwe kiri nti ye kati gwe kennyini mukamaawo abadde agaba enkumbi abadde aga buli kimu naye twagala kwebuuza buno obubaka ogenda buddamu otya ono sekiti ojja muddamu wulira lonzi munnange beera mwegendereza nnyo munnabyabufuzi yenna ajja n'emitwalo ebiri aba agula ki ajja n'emitwalo 5 agula ki zo nga tannazituwa oba bwazo tumubuze nti zeezaaki Seruganda ebiri 5 nzifunye naye saaki ono aba akulagidde ukikyali obulyake bwe n'obuyaaye bwe n'emivuyo agikulagiddewo sente zazitwale bulijjo tulya 5 gy'oba tusobola kumbulira nva zaaki zireke genda nazo oba nsaba nkulonda otuweereze wetaaga kumpa sente aze kugenda okuweereza basebo ne banyabo ebiri egyo n'5 gy'olya olya sereza eddwaliro lye bali mutuma ebiri egyo 5 gy'olya zisereza oluguudo totukaabirira 10 eryo libakuwadde olitwaleyo ku fiizi esente z'essomero erituliraani sente azisigaze bw'aba atumerereza tumulonda atuweereze sente zaaki kyakubiri bannabyabufuzi abatujjukidde olwaleero nti bulijjo gyetuli bulijjo muli luddawo olyoka otwagala ennyo ab'omukikubu mwekole mussako sijja gikola nze ssako ne bulijjo kuki nze banfaananira omukyala eyafumbirwa omwami n'asanga omwami ng'alina abaana n'omukyala n'ajja n'abaana be ne babeera mu bufumbo bwabwe omukyala n'atulugunya abaana b'omwami n'abaliisa akakanja n'abibiita abaana b'ebbanga bwe yeekengera ng'omwami alabika ateekateeka kumugoba n'atandika okubibiita abaana b'omwami aba babibiita bituufu lwaki otubibiita kati bulijjo otulisa kakanja nze bwe mba mwami oyo ne bwakola kikusaidia abaana bange aba alimba lwaki kati bulijjo biri ludda. Alright. So mukulu Simon Mugenyi byabakama ndowooza obaka obuwulidde bulungi nnyo ebigambo by'abakulu n'abantu abavunaanyizibwa abali mu Uganda. Kati ffe tumaze okubafunira eddagala tetuna kye tugenda bakolera mujja kitegeera. Ntegeezeddwako Mr. President wuliriza bulungi. Ntegeezeddwako nti Natasha Broadcasting Service wadde yeebuzaabuza tale senta ya Natasha Broadcasting Service eri ku Okero House nkiddamu tale senta ya Natasha Broadcasting House eri ku Okero House. They have already installed their tele center at Okero House. The journalists they have fronted to lie the world to be giving first update when counting started. She is known as Mildred to Haise. Natasha Broadcasting Service bakoze tale center egenda kubeera ku Okero House. Munnamawulire gwe bagenda okukozesa kuno bamuyita Mildred to Haise gwe bagenda okukozesa okuba nti asoma results za National Reverse Movement ez'ekiyaaye yono yoyo gwe bagenda okukozesa
okubanga asoma okujjo nga bagenda mukyusa oyo go bagenda okubanga bakozesa ki go bagenda okubanga bamukozesa kamukwongere wona mu kifaananyi ekirala yono wano kati gwe tuhayisi Meridrini wonna wosuba tumanyuna buli kimu n'akamotoka ko tumanyi woka parkinga ojja genda osomeriza ati sezisoka bagenti akayumbako kokko kali mu kufumba chai gwe nyabo ojja genda osomeriza ati sezisoka nga za kiyaye akayumbako n'akamotoka ko bajjaga nti kali mu kufumba chai ojja kuba otubuulira muteekewo abiri mujja kwambitegeera Tare Center eya Natasha Broadcasting Service bagitadde ku Okero House ngegende kulembero yo mukyalo bayita Medrin to Haisi kubagenda okuba nga bakozesa mu budde obwo obwengeri ngeeyo. Alright. Kati nno kino bibakama naye tannakyogerako. Already e Masaka obuvuyo buli e Masaka laba Electoral Commission kyakoze Masaka eno yebadde embeera e Masaka ng'obukonge bwonna obw'ebitundu ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo omulonderwa nga Kimanya B, Kimanya ekijja bw'emibbi Nyokumbu Kimanya Nowa bonna Masaka Secondary bonna ng'obukonge babugasse wano ne babutwala ne babuyiwa wano mu kasaawe mu kasijjagirwa. Ekintu kino bakikola kifiiriza kubanga bamanyi nti eggwanga ly'abakoowa bafiiriza Kyagulanyi. Gwe wenna munnayuganda nkukuutira bw'olaba obukonge ng'olaba munno omumanyi munnankyukakyuka kwata akakungu okamutwalire ku lw'ensi yaffe. Tusiibye mu bukonge buno nga naffe tunoonyaamu abo be tumanyi bannankyukakyuka tusobole okububatuusaako kubanga omuntu bw'alaba obukonge sitayiro eno gye bulimu agamba si kijja kutawaana kunoonya kuba talina waatandikira, talina waamanyikake waagenda kukasanga eno sisitimu bulongoto. Kati bannayuganda bannange mbalamusizaako omulundi gwokubiri. Nze naawe tubadde ku mitimbagano nga tulaba ne mainstream media ze Uganda. Nina essanyu bategeeza mwebale kunoonya kalulu era nessanyu bategeeza nti omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda. Kiriza obagaana ye president wa Uganda ogenda kuŋŋamba ate president atya ekisokera ddala. The international mainstream medias never political analysts saako observers ba confirm is that Robert Kyagulanyi Ssentamu are leading am 78% polls zebalina bonga bo. The international mainstream medias by international observers bonna ba confirm is Robert Kyagulanyi Ssentamu are leading an 78% ezobulu okusinzira ku polls bakoze. Kati wenjagalira osoko Museveni atyemu 1 New Vision omwezi oguwedde yafulumyako kipolo kyayo nga kiraga Museveni alidinga abandi bakikola mu photocopy. New Vision egamba nti ekintu kye bakoze si kituufu, kino si kituufu, ekituufu kye kino. Abantu bakubira New Vision bakibuulira musobola okutubuulira basing on reality results zino mwazijjeewa. Mwaddamu okulaba New Vision monitor bokedde oba ki TV kyo n'obapolonga luzemu okuba polls empya. Lwaki? Kubanga bakimanyi tebalinawo reality wa polls ziraga nti Kyagulanyi alidinga. Ekyogeza abasirikale bajeno, ekyogeza ba NRM propagandalist, ekyogeza buli omu bakimanyi nti tebaagala kubayita mu ngalo omusajja bakubye edda akalulu. Akalulu akawedde akabbiri gumu mukajjukira bulungi. Bateekanga bipolozi buli lunaku bateeka bipolozi. Mwalabyeko polls zonna. Mwalabyeko polls zonna ng'ojje ku kya New Vision kyakuba. 1. Buli kimba kimanyi nti ki out of their hands tebalina. Era kyova president yagambye nti fe weetuli okulonda weekuli ennaku z'omwezi 15 mugende mulonde ebisigadde ensi egenda kujajinga etya. Wuliriza bulungi nnyo. Bwe tukozesa methods ziri ze mbagambye
kigenda kubeera nnyo kizibu nnyo Simon Mugenyi babakama mbereejo okufoojinga results wadde balina tale center nga bannayuganda mulonze ne NRM okujja okuteekamu obuluwaye bonna bonna bagenda okubanga batiikinze dda zo batiikingire twafunye obuwangi nnyo but we are less concerned about that. Lwaki Museveni talina wagenda kuwangula mu region alaali okujja nga babbye bubbi talina region yagenda kuwangulamu. Lwaki ekisookera ddala yennyini akimanyi ng'omuntu buli muntu lale gy'abadde agendako abadde asomba basombe aba wabadde agenda okuba laale baafa. Waliwo kye tuyita omuntu w'ow'omunda n'abantu b'abeerweru. Omuntu wa Museveni w'omunda already nzize mbagamba information efa mu meeting. Omuntu wa Museveni w'omunda akimanyi baamukuba era mukube. Wabula abantu ba Museveni abeebweru bakyamusuddiya naye yakimanyi ngenda ntya ku polling ngenda ntya ku laale ng'abantu musombi basombe musaba ssente kitegeeza munnimba kati akimanyi bamulimba. Kati obuzibu buli buno mwena kye mutabadde temutategeera bwe tukozesa enkola ey'okufuna obujulizi ku ttale ku polling station kigenda kuzibuwalira nnyo NRM ne ba RDC. Results zaabwe ziri ze bafoojinza okutiikinga obululu buli kitundu kyonna okuzireeta ziteeka into existence bazifuule data awa Museveni lead. Kigenda kubanga obululu bujja kusukka miliyoni 21 ze yagamba zaalina. Already data wabakame amugamba nti already bwe tulonda olwaleero nga tebataddewo bongodya ne miliyoni 20 zisobola okulonda nga Museveni alina ku miliyoni egi miliyoni 1. Kati tasobola kuddira atolodde nga NRM balina obululu obwe bwaprintinze bagenda buyingiza butya mu data ng'ate data already abantu bali bwiringi okulonda massively agenda bigatta atya. Talina kitegeeza buli muntu yenna keera ku makya olonde keera ku makya olonde. Naye temwerabira nti mbereeju kennyini Simon Webakama alimu kugezesebwa. Yandibadde yadduse n'okudduka naye ekizibu kyalina obuto baabukwata tabulina kyekimwogeza ebyo. Ffe tetulina buzibu na bintu byabwe naye ku luno mugenda tegeera lwaki embwa etenga omukira okulaga mukama wayo nti esanyuse so nga ate omuntu either akwata mu ngalo oba atikka obulingaaya. Kati kuno mujja kitegeera. Kati njala kugamba muganda ngenda gy'oli obululu tukimanyi bagenda bubba naye twawangudde. How do you deal with the thief in the community? Omubbi odiringa otya naye mu community wetugenda okugenda naye ye omubbi akulaga adiringa ne polisi n'amagye. Ffe tetulina ddiiro na polisi n'amagye no tudiringa na mubbi. Ffe tetudiringa na polisi n'amagye no tudiringa na mubbi yenna agenda okukwatibwa ng'okukusa akalulu okabba mu mazima oba okumiitinza omusango era treatment ye egenda kuba yanjawulo nga tetulwanye na polisi no. Kati kyetugenda okukola kikino ffenna enkola gye mbasomesezza oba gye mbabuulidde ne gye ntadde ku mutimbagano yenkola kyetugenda okugendamu. Tetugenda kulwana b'amagye bani just tulina okumakinga sure nti tuteekenga steps zetwogeddeko. Ekisookera ddala tebaayo munnayuganda yenna atya polisi oba amagye no. Mu mateeka bakimanyi nti teri wa polisi oba amagye akkirizibwa kuba muntu wa bulijjo ssasi nga talina kyakutto bakyakulwanyisa oba nga tamulumbye. Muganda nge togeza n'oti omusirikale yenna ali mu kyambalo as long as nti ogenda kulonda. Tetuli mu lutalo na muntu yenna keera ku makya tobaako mujaasi yenna gw'otya. Njagala kugamba ensi Uganda eriko satellite ezisukka mu 5 ezikitunuulidde okuva ku booda mpaka ku booda. Keera ku makya mu bungi genda olonde okuuma akaluloko. Tolwana na muntu. Ffe olutalo lwaffe tetulina basirikale. Olutalo lwaffe lwakudiringa n'ababba kalulu. Ow'amagye oba teweetabye mu kubba kalulu kiki ekikubisa omuntu essasi?
owa police bati wenyigide mu kubaka lukyejjero kubisa tia gas muganda ngenda kugamba togezza no yewengeje nga mukulwana n'omusirikale owa maje yenna ogwo si mulimu gwaffe wabula nkujjukiza mu security gyentadde nti ba ghetto structures eza Christopher Damula neza Emma Kuteesa bateeseteesa okusitula olutalo nga balugula ku basirikale nga bambadde engoye zaffe batandika akavuyo ekyo twakibagambye dda kati njala kugamba muganda wange togezza n'ogamba ogenda kulwana n'omusirikale no deal with that criminal azze okubba obululu kubanga etteeka terimukkiriza that is it so temugezaako ne mugenda mu kulwana n'omusirikale yenna no era togeza n'otyo omusirikale yenna lwaki Museveni okuleeta amagye yakireesenga scare tactics okutiisa abantu nti amagye gavudde mu barracks no kino nyongero kibagamba no kibakakatiriza n'amagye gennyini galinze mmwe n'amagye gennyini galinze mmwe lwakuba tegasobola bagamba ne gabalindidde ku ki gabalindidde musituke nga results zisomeddwa kifuula nnenge Museveni wajja okutegera n'abapoliisi bino byatwenze omwezi mulamba nabo si babe Museveni wagenda otegera n'abasirikale bya deployinze si babe lwaki nabo bali mu mbeera mbi mwenna mbadde mukirabadde batukuba tiyagaasi baki okuva notakuba obusajja bwa SFC obwali bwambadde obukookolo mukyamulabako kubanga ensi yategeera era ensi nyingi ziri mu kukola profile ku bantu abo kati njala kugamba muganda togeza n'otyo omusirikale nali mu kyambalo kuba toli mubbi toli mutemu tolina mundu tolina kintu kyonna wadde toli mu Africa togeza n'otyo ekintu kyonna kera ku makyo ogenda olonde as long as togenda kubba simu ya muntu togenda kubba muntu li togenda kukola kino we are dealing with elections don't fight with any police officer or any arm officer no strictly for the rules and regulations kera kumacha kwata national identification akakunka kukulonda genda olonde kuma akaluko omuntu yenna agenda okuvaayo mbu alwanyisa police bamagye ku ssaawa nga nakalutekana naba oyo si waffe our ghetto structures ne bwana deploying amagye n'agamba n'aleeta naga Sudani n'aleeta naga Congo we are less concerned about the forces no we are not at war with the forces ne bwana aleeta na deploying ekirungi kyembagaddeko temukyakya uniform kyekiri kye naga Museveni mu ntandikwa nti wandikola ekintu okulumya obunoozi kange oyambe muyambe ekkiriza otya edda ennyo magye bwe gajja nga twamayanga nti kalabaayi kati ne bwe gajja we don't care bajja basiufu enjala ebaluma engoye tezibatuuka ate kati babba amasimu kumbe kate embeera mbi kati ekyo kiyakola okumanyiza abantu amagye abantu bakitegedde waddewo incidents badde mukono gayi abadde alikodinga video amagye bamukwata bamukube abantu babagambe temujja kuba wano musajja era bamulesi wadde simba jibbi kitegeeza nti yakola ensobi okumanyiza abantu amagye najjayo emmamba ago tegakyali mawulire kati njala bategeeza bakomule temutya mulabire ku president byayise mu campaign eno abakuba musajja nga talina lo yandibadde yakivaamu dda naye akugambe tujja genda mpaka okunaku olusemba tembaako ge mutya mukitegedde bulungi nnyo so njala bagamba mikwano tembaako kye mutya tusonga embere lunaku lwakulonda so tembaako mutira gwe mutya kubanga nabo bantu baagala kununulibwa nabo bantu baagala kununulibwa goyinza okuloza goli mu mbeera embi wa polisi n'owamagye bali mu mbeera embi beetaaga kuno lwakubanti etteeka lye baasoma nti order ya jeshi ni moja order ya afande ni moja nti ekiragiro ekimu bamukamaawe kiba kyekyo tekikyusibwamu ayina kikola naye ng'ate mukama wamwa order enfu tasobola gikola kyengendo bo bennyini bakomulire abali mu magye baagala tubataase tugenda bataasa tutya one tubalinda mu kaluwali mumugenda tegeera tiyagasa abantu bamumanyidde kati basanyuka na busanyusa abana bese mutukuba ku tiyagasi gumulese kati wachi mutukuba wa yero mutukube kono wa red nafi tujaganye ti mutukubiyeko wa nope such stories the moment abantu bagetinga use ku kintu kifuuka fane mukubye yero tiyagasi wa kyenvu musanya nabagamba wachi onogo mutukuba takyanyuma mutukube ko wa red kubanga people are getting used to the situation
And that is the big mistake Museveni gye wakola. Nti ekintu kye wandisembezaawo kye wakola mu ntandikwa to deploy army mu public, it was a mess. Tona kyosobola kukola. Kyewalina okusembera kyewasooka okukola mu ntandikwa is to deploy. You are not deploying robots, you are deploying human beings. Which human beings you don't pay them well? Which human beings they are tired of hearing the name Museveni Muhoozi Babikowa. So kati banna Uganda betege for this time around. Na kino kana kibagamba temukimanyi. Museveni okubyetia gasi owambi ba comrade naye kino badde okimanyi nti abantu abajja kulaliza Kyagulanyi bali just 40% ku bantu abagala change. Ekyo kyole bakulaliza Kyagulanyi bali 60% bali waka. Abagala change ni fact yenyo tebajja na kulale bali waka, bali mayumba batudde. Abala bali mu office, abala bali mu masomero, abala bali mu malwaliro, abala bali mu nnimiro. So ekyo kyolabye 40% kyekitone nnyo ekikutiisiza bati 60% gye bali. Tebaagala kukulwa tiya gasi, tebaagala simebi kibi bali maka gaabwe, bali mu nnimiro bakola mirimu. Those are the people whom you don't know. Kati ogendo kitegeera. Na kino kati bale tokimanyi. Mwe studio na mugamba nti muyina milioni 2 ez'abalonzi mu NRM book, yero book. Kati NRM book yabekyusiriza ekawempe. Temwafuna de mitwale 2 egy'obululu. Kitegeeza eje mitwale bije mwagati mwine ekawempe. Emitufu jwali mutwalo ku myezi munnya. Kati emitwalo 18 mwaka kaga jali ja national platform. I'm here to confirm that the 20 millions of National Reverse Movement voters or members, 70% are NUP supporters. Ebitundu nsanvu ebiri mu NRM mu Yellow Book, ebitundu nsanvu wonna bankyuka. Kijja kunze lwaki. Tosobola kungamba nti ogenze okuba olukuŋŋaana Entebbe n'osomba wa Kiso district yona ojukuba Entebbe. Tosobola kunga togenza okuba olukuŋŋaana Lubaga n'osomba Kampala district yenna ne wa Kiso n'omukubero. Kitegeeza nti NRM book gye mulina byoya byanswa teriyo yafa teriyo. Lwaki yafa? Because mwe temwasooka kumanya era temusobola kusensinga kiki. Buli olwa mu kifo tofuuka mukulembezi obeera mwesigami. Kati weesigamye ku bantu bakukooye obazitoweredde. Kati nkutegeeza wano oyo tango odoyi simanyani bakulimba, you have nothing. And it's very high time to hand over power. Nebonoleta machineries zenkana zina notiisa abantu people are willing ate tekikoma leero kitandise butandisi. Tugenda kulwana ano paka kuuka jembe. Ekyo kyo kikubuulidde. For the good 6 to 7 years mbadde wate nkyaliwo. Tugenda kulagako ntekisoboka this time around. Wano mbadde ngamba security alert bakome baganti zijja woyo. Kati dozali president aga kati sera kati nange nziweyo. Kati aziwayo direct. Kitegeeza that is the effect kulaga nti system erimu ebituli. Okitegeera ya bituli. The moment system efuuka ya bituli, it's very easy okufuna information n'okufuna kikyemo zaako. Kitegeeza nti tewakyali kiriwo kye mulina. Ne bw'onotta abantu oba omala biseera. Ne bw'onookola ki kino kyandibadde kikuwa okulabula. Bakuwa idea nti kwata ba Edmonton ne tiimu yonna Kyagulanyi tagenda kumalako tamazeeko. Bakuwa idea nti kwata Wayiso Mufumbiro so mujali tetumazeeko. Bakuwa idea nti recruiting aba YouTubers bonna bakole okukubira. But where are they within one day? They are nowhere to be seen. Chikulaga nothing. Buli kimu kyonna kyokwatako kifu. Buried the billions of money. Buried the billions of money. They are nowhere to be seen. Ne information yawe teyavudde ku State House Nakasero. Teyavudde ku Okero House. Teyavudde ku NRM Secretariat we yakomye. Gwebuuza babamuwadde ssente zammwe okustreaminga ebintu byammwe. Where are they? They are nowhere to be seen. Ne ku TikTok tebaliiko. Kubanga tomakimenti omuntu anyigirizibwa eva aba ayagala solution.
bibantu abera ku social media abantu abatanyigirizibwa babbi banno tebalina budde bwa social media batono nnyate batono nnyo ekyo mwe temwasoose kibala temwasoose kibala mwaspendinze billions of money ne muziwa abasiru ne bazirya nothing they have done for you tebalina tolina musiramu gwosobola kuguliza mbizi nebanga ye project esigadde mu nsi aga astagafula nkiddamu teri musiraamu gwosobola kuguza mbizi akugambira astagafula swaitani lwaki akugamba astagafula kubanga kive kati ne NRM kive era n'omuntu gwogenda kiguza ajjaga nti kankiye naye Allah namugamba ntya ngenda kwemirira ntya mu maaso ga Allah mugambe enjala yabadde nnuma naye nali tekisukati yembeera gye mulimu aba NRM kubanga buli muntu yenna wano Paulo yaga NRM oyo bwe mudde balaga mwana mmanya tuba tunoonya kasente kaako yaddala naffe tukooye mbeera tugira bambi ne mu NRM baga kati lindako hold on tova wano waliwo mukulu ono kamuyisizeewo wano asooka ategeere mukulu Kasolo minisita Honorable Kasolo wabadde ku laaliyo n'ogamba nti mukulembeze wa Filbert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu constituency yo bamuwadde embo bamuwadde kisiraani naye ndi wano okusomesa olwali manyi tujja basomesa mutegeere mukulu Haruna Kasolo wagambye bwoti muwulirize omwami bwe yayogedde njagadde musomeseze wano mu ddakiika 2 zokka yagambye bwati yakutwala omukisa guno omwami Kyagulanyi naawe wazaalibwa tusonyiwe abasajja obakukyaliza mu disitulikiti yange ey'ekyotera tusonyiwe ekirabo kibakuwadde kikungula omusajja batodde embwa gyebamuwadde nze sirabangako mugenyi gwewa bugenyi bwa mbwa embwa ekungula oba batuula mu lukiiko ki nebyo babadde bagaliza munnaabwe biddire bo. Alright. Mukulu Haruna ka animal njala soka kutegeeza mu Buganda embwa muziro ogulina n'owessiga gwina n'abazzukulu mu Buganda era mu Buganda embwa mukuuma mu Buganda embwa muyizi ompulya bulungi nnyo kati olw'okuba nti mmwe muli bazzebuze tomanyi nti mu Buganda embwa muziro ogwina n'essiga ogwina n'abazzukulu era mu Buganda tomanyi nti embwa mukuuma naye Filbert Kyagulanyi Ssentamu abamu kuba bukuuma ng'oggyeko abalya mmere ayina bamukuuma banyumiramo n'emboozi ekyokubiri omusajja gw'oyogeddeko oyo embwa munnange muyizi era ayiga n'aleeta ennyama ew'omukulembeze kale njala sooka kubuuza mukama wange bw'ogamba nti bamuwadde ebisira njala kubuuza gwe mpozi eyakutuuma Kasolo yakuwaaki mu Buganda wali oddeyo omuziro gwe bayita Kasolo ekintu kyokka ekitumaliddeeko ku kyalo ke bayita Kasolo mujje kati njala kugamba ebintu mu byetegerezenga nga mugenda obyogera ffe tuli Baganda abataliiko kibuuzo yensobola tubaga nti yesaamudde buddongo budde bukyali kyotamanyi osooka nga n'obuuza nkugambye embwa muziro mu Buganda ogwina n'essiga gwina n'abazzukulu nenkugamba nti embwa mukuuma ekuuma embwa muyizi eyigga gwe Kasolo eyakutuuma erinnya tiyakuwa kisiraani kubanga Akasolo kali enkoko era kazimaze ku kyalo kitegeeza oli kizibu mu reality oli kizibu kubanga oli Kasolo mujje akalidde enkoko n'ebinyebo bimala ku kyalo kubanga Akasolo tekayina mutuba tekayina siga tekayina kika okujjako kutambuza empitambi ku kyalo that is it gwe njagadde okuteeka mu kiraasi obeeraawo bw'obanga ogenda okwogera ku kigambo kyonna ekikwatagana ku muntu nga teweekakasa bigambo byo mu Buganda togezanga n'okubalale ng'oyogera ku kigambo kibayita omuziro kuba gwe Akasolo tekayina kika tekayina muziro kalya buli nkoko ku kyalo nakutambuza mpitambi. Do you copy that? Ndowooza nkunnyonnyodde
gwe nkotadde saagala nakulwako so toddanga mukuyimira kulaale kwogera ku kigambo kibayita Oluganda ng'olunyonyola abanyonyofu abanyonyoka Oluganda mu Buganda ffe tetuli bazze tuli bawo badda atuli bakasangwawo tujja bateeka mu ssomero musome era munyonyoke bunyonyosi ng'abanyonyofu bagenda okunyonyoka bunyonyoko okitegedde mukulu awo tuvuddewo so abantu be mwenda mbabuulira omwami oyo byayogerako tabimanyi kati mukasale mukamusindikire mugambe lumbe bwati bwagambye bwaba wakanamu nja muddiza lesoni ey'okubiri oyo mumaze omwami ono byadde Nakawa Nyandi Yosoferi nga bali ne Nyandi byabadde Nakawa nga bali ne speaker Anita Amongi owedda Anita Amongi byayogera nga ono omukulu byamuyise dda ku mutwe ompulya bulungi nnyo Museveni byadde Nakawa owedda boogera naye ng'ebintu byamuyise dda ku mutwe bw'ati bwe yabadde Kasongo ye Mumbali nanga Kasongo mbona we Songa libala ye Nkubuddiremu kati bino owedda byalimu nga bali Nakawa Kasongo ye Mumbali nanga Kasongo mbona we Songa libala ye kati mukyala speaker Anita Amongi je baleko gyotusaako engalo munnange Abaganda tugamba nti bw'omanya enfumita watu tomulinda kugalula Abaganda tugamba nti gw'omanya enfumita tomulinda kugalula lwaki tomulinda kugalula era ntogera tugamba ng'oyagala okumanya empisa z'omuntu entuufu mukwase ku buuma oba mukwase ku buyinza ojja kumanya obukyayi bw'olina ku Baganda ne ku kibiina kya National Platform tuwulidde bulungi nnyo gwe mu Buganda wonna wobadde otambulira manifesto ya Nyandi Yosoferi naawe badde ya Kyagulanyi Ssentamu naye bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza lwaki oba omuyambye ebiseera ebisinga bw'obeera awo ne weeyogeza ng'eyanoba ate ng'ekituufu wanoba kubanga temukyazikuwasaganya ne bbaawo magogo lwaki kubanga nakubuuza ojjonyonyola abaana b'empogola baani tewabuulira ggwanga kubanga abaana b'empogola bava mu famire eri ya refugee camp gemaanyi g'oyogeza kati wagambye nti abaana ba Kyagulanyi bali bweru lwaki tebasobola kujja kubeera wano mu struggle bwati bwe yayogedde njagala muddamu yayogedde bwati Kyagulanyi to bring his children first. Mugambe Kyagulanyi abaana mu kifo ky'okubateeka mu America babeere wano bwe baba kulembera. We are for peace in Uganda. Ffe tuli ku lwa mirembe nga bannayuganda. All right. Madam Speaker Anita Amongi. Always history repeats itself. During the 1980s, war between Museveni and other previous regimes. Can you briefly come out and mention one of Museveni's kids or daughters or boys where they get involved in that war? Even the wife. Can you come to the public? Where was Natasha, Diana, Patience, Mohozi, and the others? Were they involved in 1980 guerrilla war? They are nowhere to be seen. They were in Sweden. They were in Sweden. So if you are calling Robert Kyagulanyi Ssentamu to bring his children in this struggle, that means you don't have history. First and foremost, abalongo bo abempogola bo nga tonnabaleetako mu public ebalabe batuuse era otubuulira abaana bano baani omanyi muti nkula entalo nga musula mu nnyumba za giraasi. Hey, gwe bano abalongo bo abanaadizi nga tubalese mu public balaga bantu kubanga abalongo bo bampogola tubamanyi bulungi. So next time bwanga oyogera njera kugamba ffe mu Buganda tugamba nti atali okutambula wattu akusibira y'amenvu.
boga abana bakyagulanyi nti bali luddawa ku social media obalaba Solomon Kampala abera ku social media nasindika message ya revolution mukyala wange Subi abera wali natugamba ebintu bye nga taata akomyo okuva mu lutabaalo message nagisindika abalongo babempogola obaleta ditu balabi njagala obuze mukama onyando esoferi mutalu ekinana Natasha yali luddawa Precious yali luddawa Muhozi tuswiriri yali luddawa tebaliwo. Next time don't mention Bobi Wine's children into your personal battles. You understand? Bana abaana sibe beesimbyewo Kyagulanyi yeesimbyewo ng'omuntu. Omanyi nga amatu wasoma amateeka naye amateeka sigo wagasoma nakubulira ekikyalo mu Nigeria eyakola ki eyakubbiranga ebibuuzo neyakutulira finals ebibuuzo bye ku Kampala wali ku international wali ku university y'abasajja abalaba naye mumanyi mulina buli kimu tukimanyi. So onakoluddako leeta abaana bannadizi obaleete mu campaign obalaga abantu era otubeere taatawa omutuufu kubanga si emagogo okitegeera mu byobufuzi tukoona ku kintu ekyo exactly kyowayagadde okukolako kati nawe wagambye banakyagala baleete mu bbato abaana abadde mu Solomon Kampala abadde nga atu update about the national matters Subi mukyala wange abadde nga ajja atu update ng'alinze taata akomewo ng'abeera ku TikTok 24/7 kati gwe abaana b'abannadizi obaleetadde mu public obatwanjulire obaleete mu bbato babeeremu bw'oba odiringa ne Kyagulanyi ng'omuntu lwaki one ekizibu ky'olina kiri ekizibu ekiwano gw'olowooza nti ogenda kufuga ku ggwanga eyo gw'olowooza you can manipulate buli musajja abe ng'akuvunamira gw'olowooza ojja kuddira ddata emayindi yo giteeke ku buli muntu ne ego omukyalo yalina ekizibu kimu ekimutawaanya kiri ekizibu ekiwano mwana mbalete mukimanyi ekizibu kiri bwe kiti omuntu yenna obanga akulidde mu mbeera ya bwavu ne bwagaggawala embeera y'obwavu temuvaamu esigalamu jjukira nti omwavu akolima omwavu aloga omwavu tayagaliza n'amusika ku mukono amutwala mubuli nti wano tujja okujja ssente lwakiri nawe akuloga nawufa neddiri zonna nazi kati n'omukyalo okuba nti yakulira mu mbeera yabwa obukokkoliko bw'empisa envu tebumuvangamu kyovula bw'abanga ayogera anaanula ennyindo zimulinga firimbi z'Abayudaaya n'atwakala amaaso n'emisuwa ne givaayo ojja kuwa puleesa very soon ogenda kuwa puleesa lwaki kubanga kyoli si kyoteekedde okuba watuuse okubba enkumbi luli wabba mabaati obbye ssente buli kimu okikoze gw'olowooza ensi tekulaba wali mwavu nnyo mwavu mponga byoya nga n'empale z'oyambala zino ziwutu wabula katunuma okubba engoye mu supermarket ng'oli munno era eyabbandawo ya mu supermarket ne peeni naye wabula katunda okukola kyokubba naye mukama akusaasire n'akuteekawo oli n'otandika okulinnyirira buli muntu yenna kubanga olina ssente era ekikutawaanya kiri ekizibu eki walemeramu embeera z'abaavu tosobola kuapugradinga kudda ku mbeera ya ssente z'olina walemeramu embeera y'abaavu kyenkugambye nti n'omuntu yandikuwadde platform okujjawo otegerera ogende ku leva endala omusaanyaawo otya kakinyonyera abantu bakitegeere walimu FDC ngeri oba intellectuals wali ku mission Kubega ne deputy Otayebwa nga muli ku mission mu Kubega ne mbega ne musuula buli kimwe ayagala okusuula ne mutisa buli muntu yenna eyali genuine nga ayagala okujjako Museveni gwe Anita Amongi ne banno the moment you went for mission in FDC to spy those who were in the real struggle and all of them they were eliminated. After completing your mission, you went back to National Resistance Movement. Here we are right now. So you want to take over from your boss Museveni, thinking that we do watch and we observe each and everything.
You understand? So njala kugamba ekigambo kimu buli lwotuuza obutafaali bw'obuddugavu kuba obwagaana okweruka ekituufu kiri nti wayeruka wano mu face bw'oyo weeyambula kirala nnyo okusinziira ku bakulya wayeruka wano mu face naye ne wasigadde olinga gonja gobookya ku kkubo lwaki kubanga n'omubiri gwennyini gukwegaana omuntu yenna akyusa physical appearance ye toba mwangu omuntu yenna akyusa physical appearance ye taba mwangu. You don't trust yourself. If you don't trust yourself, can God trust you? Because it is evidently that all were created in God's image. So you change the God's image into something else. Fere tumanyo boli mu Korea, oboli mu Bwebukedya, oboli mu Teso, oboli mu Japan, oboli mu kikitu ky'amanyi. So nobody can trust you because you don't even trust yourself. As simple as that. Different color, same people. Kati tumanya ndi gwe tudiringa naye. Oyina ego kubanga bwe bikula wali mu face tula muntu. Bwe yambula eno olinga ngo. Oba olinga gonja. Kati bw'otandika okuyibirira ng'omanyira Kyagulanyi. By the way, Kyagulanyi tagaggawadde ku mulembe gwammwe. Nalaba abantu bende abavuga narrative. Kyagulanyi tagaggawadde ku mulembe gwammwe. No. Kyagulanyi yali mugagga mu mutima. Being rich doesn't mean that holding properties, billions of money. Being rich, it means the heart. Kati mwabasirwala mbusimeni na properties ni mugagga. No. Nothing you take. Nothing belongs to you. Kyagulanyi yali mugagga ku mutima. Kati gwanita amongi oli mugagga lwa bizimbe ne sente z'obbye. Bwe tusindika akatambi emabega as what we call flashback. You can't stand near Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tosobola kumira Robert Kyagulanyi Ssentamu near. Bwe tusindika kyetuta flashback 20 years back. You were nobody. Nga tosobola kugula empale y'omunda. Nga n'endobe tosobola zigula gwe ng'omuntu. Nga tosobola kugula pads. Abatamanyi Luganda lutuufu. Pads abakyala baziyita ndobe. Oyo yali talina sente zigula ndobe kyeyita pads emyaka 2 mabega. Omusajja ng'omanyira ku myaka 2 mabega. Already yali afuuse miliyoniya. Mu myaka 2 mabega. You were nothing. Tolina kyoli. Era tekikufula tolina kyoli. No. Tolina kyoli. Okujjako obutemu n'obufere n'obubbi. Ate kiri kuli bayizo nti omusajja atakinze speaker. No. Simu atakinze buli kimu kiri mu public. 20 years back you were nothing. Don't let yourself to Robert Kyagulanyi. You are nothing. If we go into the books, in records, in the books of accounts, via public services, and we check your income and your expenditure, bajja kusibira mu Guantanamo Bay. Kubanga tosobola tulaga how you got that money in the first place. Tosobola tulaga. So you were nothing. Don't compare yourself to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Taina na mwana wa Sologeti, abana ba Sologeti bampogola. Okitegeera. Tuwasobola na kusasula mwana yakuterekera olubuto myezi mu 9 wagano musasula. Ladies and gentlemen, Anita Amongi teyasasula muwali yamuterekerwa empogola ze myezi 9. Wasobola okukyusiza amazzi g'amagogo ne mugakyusa ne mugaswitching ne bakuba amazzi ga First Family. Then you talk to the public. No sense. Mwagera ne mukama magogo ne mujjamu amazzi. Kumbe gwalina mission yo wafunaga First Family gakuba nozaala empogola ziri amagogo gali awo yemagazanga kabaka sibiko gaali aloza ina abalongo. Kankulangira olwaleero. Bw'okubufere bw'olina ola wakyusa ebyafu ebyamagobi mwamujjamu ne mbiteeka ebbali ne bakuba eba First Family. Goza magogo musanyufu. Kitegeeza buli kimu ekikuluko kyonna fake. You have nothing original. You became a duplicate the day you changed your color. Tocha ina feeling yeso lwaki oyogera n'ennyino ezikulebuka ziti wenno oyagala kwabikola mu galubindi kubanga you don't trust yourself, you feel something else inside you. Oyina jealousy. Never ever relate yourself to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Politically, economically, socially, whatever it is, never in your entire life.
watuuka okukyusa amazzi g'amagogo ne bakubamu aga First Family. Goza magogo musanyufu. Toddangamu kweriranya wadde okwegeraganya Robert Kyagulanyi tosobola. Olaba n'akalumu constituency wagula kagule. N'akalumu constituency wagula kagula n'ojjamba candidate ngobatya. Ate Anita Amongi sharing a video etuke ku magogo. Anita Amongi sharing a video etuke ku magogo. Gisharing etuke ku magogo. Katika Anita Amongi ono yakukwatira ensawo Kabanda, Daudi Kabanda yakukwatira ensawo. Era Daudi Kabanda yazala mwa usigalowo. Ensonga ne muzikweka kati njagala otegere who is the original Bobi Wine from Kabanda himself. Omaibo tugebe tumuizo okwebuzabuza. This is Daudi Kabanda, the right man in your office. He knows who is original Bobi Wine. Kankuzanyire Kabanda eyazala omwana mwa usigalowo nga akunyonyola Bobi Wine omutuufu yani. Kabanda nga talina nnugu wali nga tanafuna nnugu. Mubino bitubonga nawe wamulabayo. Twali nga tuli mu motoka za Panamera okoze motoka omuwalo ono yafa karo atay Bobi Wine yajja. Bwe yajja zira linyambadde t-shirt ya President Museveni tuwayo sente milioni 5. Nitujja twekubise naye ekifaananyi naga mwana boyo oyo sibonga naye. Ng'ennyimba zayimba si binyumo. Ennyimba zennyini zayimba zibadde zikwata ku bantu. Nga obubaka bwawa abantu abayogera okupedda nedda bubadde bukwata ku bantu. Nolwekyo Bobi Wine tomubala ate mu kategori y'aba Katulubwamu ne Judith babiri. Oyo bali babalondera bamusinga kochi. Tewali no actually ye abasinga nti ye okuyimba abasinga. Erinnya abasinga ne consistency. Okuyimba zijja kukiriziganya. Obubaka bwa Judith babiri mu kategori y'abantu mwayimbira atali muyeka. Anti oli mu kategori yeka Eyo gyali muyeka. yeka. Abalokole bokabe bamulonderi ebuyiko. Yalondebwa n'abantu abalabona. Kati gubanga ayagala nti abalokole bokaba abanyumirwa ez'ennyimba be bamulonda. No. Fedda tukibalira wamu abayimbi. Bobi Wine abasinga. Tewali ayinza kulipotinga ku Judith babiri ku BBC. No. Bobi Wine bamulipotinze ku BBC. Genda ku Twitter. Ugandan Register. Tewali ayinza kulipotinga ku Katulubwama ku BBC nti nfunganira. Abantu b'ekyaddondo East balonze Bobi Wine nga bakitegeeza. Tebamulonze olw'okuba muyaye munnaabwe, tebamulonze olw'okuba yakola ki. Kwabo bonna ali yali alese boreholes nga Bobi Wine ze yatwala mu Kyaddondo East. Ani yali akoze oluguudo nga mwami Basajja Mivule bw'abadde agamba. Eyo ennyumba mu buntu atali kyasuubira. ng'ate tewali kyasuubira. Eyo ennyumba gye yazimba mu constituency oba wagirabye eri emagere. Tewali abadde agirinamu abo bonna buli mu kunyuma. Abamu bazimbayo actually bamaze na kuwangula kalulu. Gyakulaga nti eyo wange. Singa Kati Anita Amongi oyakwatira ensawo. Kati njagala mu myaka 20 years back Anita Amongi tulage wali osula. 20 years back tulaga Anita Amongi wali osula. 20 years back tozanyisa maanyi ga Katonda. Oyo ye musajja kwatira ensawo amazima agamanyi kati gobojjanga weesiize rangi. Ne kale wajivaamu, you don't trust yourself, ne image ya Katonda ajivaamu. Ngojoyogera simanyi. Gwe mukazi gogenda kuwa so very soon, and I warned you all along, so egenda kukuba very soon. You are joking with those people. Buli jombaga buli akola ne NRM ngoli indigenous, you will face the consequences.
wetwogere lwaliwe akomye ku consequences mwalabyeko omuvubuka gwe bayita Isaac Kigozi eyafudde. Isaac Kigozi yafiiridde mu buli teyavuddemu bamuziisu lwaleero. Kiki ekyamuse state yennyini yamunyize ng'emuwadde akatwa akattirawo. Nabaga buli akolera NRM ng'olindigina sibajja kuttira first born. Omwana oyo abadde waani? Abadde wa mwami gwe bayita Abbe Walusimbi nga advisor wa Museveni ku diaspora. Yalinga ambassador wa Museveni mu diaspora wonna. Oyo Abbe Mukiibi na records ze zonna okufuna omulimu ogwo alina mission yakola n'agiwa Museveni n'asooka abega buli muntu yenna yali yawaayo abasiraamu bonna. Museveni alyoka amuwa omulimu ogwo kati okumusasulamu emitani amugidde omwana we. Kati bw'oba okolagana Museveni koza akamanyi ng'akoza n'owebbwa ajja kuliira omuntu yenna. Omayisereza bawadde ku mabugo bamuwadde miliyoni 2 ku mabugo g'okuziika omwana we. Kyokka omwana badde mugezi, mwana mu myaka 39 bamuliddewo. Kyenkugamba gwe adiringa ne Museveni nga toli wa family ye. Bwanga Museveni yajjawo kitaawe n'akweka identity ye, who the hell are you? Naga Museveni taleka bujulizi. The moment kastomanya ku kyamaki tajja kuleka ajja kujjawo. Kati mugende mpola nitamonge. Lero njagadde nkutegeeze era nakuno kuwoninga eyanso giraba tetulina gwe twagala kutuusaako bulebe kuba si kyekigendera kyaffe. Twagala kukyusa ensi eyo nga nammwe mwe muli. Gwe w'amajjo ali omwo twagala kukyusa nsi eyo ng'olina apartment ya double room ngeri self contained kubanga ssente weeziri. Boy wange twagala omwana wasomere ku Shimo demonstration school ng'essomero lizeewo free of charge. Wa police ali twagala osule mu police quarters aminzi yali kazimbe nga ziri self contained ng'omwana wasoma ku level y'emu n'abantu abalala. Twagala okole ng'olina olina schedule y'okufuna holiday nawe oyagaleko ng'abantu abalala. Tetwagala mufiire ku mulimu nga balubu. Twagala mbeere nga mulina buli kimu kye mukola. Twetaaga eggwanga ng'omuntu bw'asasula omusolo okuva ku myaka 18 bw'aweza emyaka 6 nga takyasula funa mulimu nga gavumenti emuddiza omusolo gw'empola mpaka lw'anaafa. Yensi gye twagala. Twetaaga omuntu nga naturally alina kufa so si kufoosibwa kutta mbeera ya byabufuzi, mbeera ya byanfuna, mbeera ya butabanguko ebyo tutayagala. And so already choose the world is against the migrants. Tetwandiyagadde bantu bafulume eggwanga eryo. The world is changing slowly against migrants. So if you are mistreating Ugandans, what if the government changes today and you become a migrant in every other country and they chase you from that country? Where are you going to settle? Mugenda kusigala wa. Mugenda wali twetaaga kusigala mu nsi eyo ffenna. In fact, Africa okukulaakulana yonna erina kubanga tukyusiza ebyobufuzi byaffe nga twerowoozangako nga ffe ng'abaddugavu nga tukozesa buli kye tulina. Ebintu by'okwesojja n'okulemera mu buyinza byebyonoonye ensi za Africa, byebyonoonye ekonomi za Africa, byebyonoonye culture Africa. Olwaki nti tulemye okwetunulamu ng'abaddugavu ne tufokasinga nnyo ku nsonga ezitatukwatako. Obukulembeze buva eri Katonda bwabukuwa kulembera abantu omaloote. Obukulembeze si kutulugunya abantu, si kubba bantu. Obukulembeze obuweereddwa omukisa okukola ekyo ky'olinamu obumanyirivu okukituusa ku ggwanga, so si kutta na kutulugunya bantu. Amagye gonna we gabeera nga tegali governed by the law, tewali development. Wagenda kubeerawo kutta, kutulugunya. Kubanga nogatuuka time nga tegakyafuna service. It's where we are heading right now, and we are heading into a catastrophe. We are heading into a catastrophe nti amagye tegalina service yigafuna. Museveni agakozesa bukozesa for his personal interest gatia.
Tosobola kungamba nti the national army is serving in Somalia on whose interest? Museveni's interest. Amagye g'eggwanga gasavinga mu Kenya on whose interest? Museveni's interest. Amagye ga Uganda gasavinga Tanzania on whose interest? Museveni's interest. Gagenze Burundi, gagenze Rwanda, gagenze Congo okutinkula entalo on whose interest? Era monna Uganda afunira mu luddawa. Njagala nsango wa polisi mubongeko. Njagala nsango wa amagye mubongeko. Wano sango wa amagye nomukubira saluti nayimira n'afunga. Ngandi forena n'akubuuzaako ova ludda ne munyumya. Wano sango wa polisi omugamba ambuze ngenda gindi. N'akulagirira bw'aba talina gw'alinze n'akuteeka mmotoka n'akudropinga ewantu. Kintu kye twetaaga. Tetwetaaga creatinga enmity amongst with the Ugandans. Agamba gye si balabe baffe. Nabo tetwandiyagadde bafuuke balabe baffe. Kubanga bendera y'eggwanga gye beeteekako eripresentinga ffenna teripresentinga bo. Ne ssente ze balya ku musaala zaffe. N'emmere gye balya singa si ffe bandi tebaliiwo. Byabakama omwozimbira amatama ng'embaata ewuuta supu n'ogwo omuntu omukalu okulinanga olugali kuba kulira obugogo kuba sserera obubuki omuwemba ng'oyogera bitakwatagana ng'empale za Museveni tereeza by'olina okukola ng'obudde bukyali. Mwaba amagye abali mu forces eno message yammwe. Your duty is to protect that country against outside intruders, not against Ugandans. You understand? A gun never solves any political conflict. Emundu testeekanga mirembe kutabaganya byabufuzi. Ebyobufuzi bitabaganyizibwa mu kalulu. Nebisalawaani agenda okulembera abantu. So Museveni, when using guns and soldiers to settle political differences, that means you are not a politician. And the NRM agents, if you don't sit down and tell your friend Museveni that it's high time for him to sit and realize that political differences are not solved by conflicts. No. Political differences are solved via elections. Which elections each politician comes out with clear ideologies. Whoever have the best ideologies wins the support of voters and he leads the country. When time will reach, we go back into elections and we choose our leaders peacefully. Not kidnapping, killing, and whatever you feel to do. That is against the law. People won't love you. Today in Mukono we've witnessed each and every crime against humanity. You've tear gassed the entire Mukono as you speak right now. Tear gas is still in the air. Do you think those people are going to elect or to vote any NRM candidate? Goroza tear gas go kubiye Mukono mu constituency zonna. Waliwo kada wa NRM agendo saba akalulu. Okubuuza. Effujjo lyokola ku Baganda, g'osuubira nti Omuganda aliddamu n'akwagala kizibu. Tolina ky'ogenda kukola. Teri muntu agenda kulonda muntu wa NRM mu Buganda. Nemuna kabisa amanyi teri agenda balonga. You still creating enmities amongst the Ugandans because you are forcing yourself to us. The will of people is via peaceful transfer of power. Bwe mulivaamu embeera eyesiba ku bantu ng'omuntu yasalawo eri eggwanga mukulu tekyetaaga myaka wadde 20 kuba tulina buli kimu. Abantu baagala kuddaka. People have their money in that baagala kuddaka ku investingaka. But olw'ebyobufuzi eby'akasajja fuba nga buli ayogera mukwata. Mu myaka gino gye tuli mu .com era okyakwata omuntu n'omukidnappinga. Okyasiba omuntu nga talina charges. Okyasobola okukwata omwana n'omuleepinga.
okyasobola okuteeka omuntu mu magye nga talina service number, okyasobola okukwata omuntu n'omutraining 1 week n'omuteeka mu service, bw'akuba omuntu essasanya agenda omuvunaana. That is total madness. Yes, tuli mu politics, nze sina gwe njagala afe. Bw'ofa sina wenfiirirwamu, sina kinneeyongerako. Naye kye njagala okubuuza, mutuula ku dining ne mulya n'abaana bammwe ng'alwali mu safe house gwe banyiga obulimaawa. Mutuula ku dining ne mudiscussinga future y'eggwanga sente muzibye, ng'omuntu omu7 olina trillions of dollars ng'osula mu kitanda kimu ne mukazi wo musula mu kitanda kimu n'abaana bo. Ensi mwagala gikapitalinga mukole kingdom. What about the others? You think you are going to go away with that? Nga buli kimu mukirina. The economic situation in Uganda and the other factors are based on your weaknesses. And is it political? Tosobola. Tekisoboka. You are lucky enough nti mu Uganda abantu babadde bamindinga their own business. Oli azaala omwana we nga talina support ya government, n'amukuza, n'amuyisa, n'amwambaza, n'amuweerera, n'amunoonyeza n'omulimu, n'amunoonyeza ne capital. Mu nsi ki nga bwe wali okisanzeewa? So, bino ebintu bitono nnyo si bingi. Nze sina gwe njagala afe. In fact, ne Museveni saagala ofe. Kaabere mukazi wo, kaabere sale musale, kaabere muhoozi, sina gwe njagala afe. Kubanga ne banaakutulugunya togenda kuyiga. Wabula ojja kuyiga ng'otudde wali nti kino kyalina kukola bwekiti nti ye. Kino kyalina kukola bwekiti nti kubanga bw'ofa sina bwe nfuniramu. Nange bwe nfa tolina bwe nfuniramu kuba bwe nfa ngenda kujjayo omulala. Wagenda okujja olunguya omulala. Bw'ogenda kuzi wajja kujja oyo Haji Yunus omulala waali. Y'ensonga kimuganya okufuna natural mathematics calculation za Katonda. You kidnap 10 nga bazaala 100 enkya. You kill 100 nga bazaala thousands. Bw'atyo Katonda bw'akola. Kati ate badikiteeta Katonda basiba akatambaala obutategererako ddala. Lwaki? Tosobola kulwanyisa nature. Tosobola kulwanyisa nature. Watch, you will end up lose each and everything. N'abaana n'abazzukulu baluzinge. Gwe soja nti you can run ogenda mu Egypt. No time egenda kutuuka nga you have to go back to your ancestry. Ne bwe waliko okoze fujjo ki ky'ogenda okufuna? Abali mu America abadduka ku mulembe gw'Ameni baagala kuddaka. Abadduka ku mulembe gw'Ogote baagala kuddaka. Abali mu Bungereza baagala kuddaka mu nsi yaabwe. Bakoyo okubeerayo. Bagenda kudda mu nsi ki nga mukyawamba abantu? Bwe muba mwagala peaceful resolution, mwandibadde musooka ne mujjawo ebintu bya Stone Age nti ayogera ngenda musiba nno. Omuntu ayogera baakuyambye buyambi okumanya ekimuli ku mutima. Kubanga when someone speaks out, naturally, automatically, ego embadde ku mutima emuvaako than someone who keeps quiet. Ne mulina chance we can speak. Ne mutegere bituli ku mutima. Ne mukipinga on nga mukwata abaana bantu mubasiba olw'okuba oli ayogedde. Okwogera kukujjako ki? Okwogera kukujjako ki when someone comes out and speak? You are lucky enough that we can speak, but you are full 100% if you don't follow our critique to correct your mistakes. If we talk about bad lords, please come out and do your work. We shall stop talking about the poor lords, poor schools, poor medication facilities, insecurity, kidnaps. Boleke ekintu nga tukyogera notakikola tugenda kudda kwogera ki? Nkubuuza Museveni, tugenda kudda kwogera ki? Tugenda kudda kwogera amasomero gakoze ngenda kwogera ki? Enguudo zikoze ngenda kwogera ki? Ebyokuba abantu bivudde ngenda kwogera ku ki? Okwogera kugenda kunzijjako ki? Kugenda kuttako ki when someone comes to speak? Gwe mu 80s you could manage to speak. Wakwata mu nogera nota almost 2 million Baganda in a rural triangle. You are lucky enough last we can speak.
But there are some people who can't speak. Ngabajja kola the same thing chiwakola. But fete tunatuuka ye kuba tetwagala tumanyi nti emuntu tena kye developing era tena kye yongerako. Ne bulanga igenda okola last resort okuddamu okuterezebwa edde ku mateeka. People they will do it. Ekyo nkikubulira. Bwe banga ye last resort abantu gye bagenda okusigaza okola ekintu ekyo kidde mu buteefu bwakyo abantu bajja kikola. Ekyo kyo nkikubulira. And you know you are watching, your wife is watching, Moses is watching, Salim Salizu, and each and every government official is watching here. You have little time on this planet Earth to live. Live in peace with the people whom you lead. If they decide that it's high time for you to leave the office, leave the office. Because since the independence in 1962, we had numerous leaders who left. Some even died a long time ago. The country will stay there after we. Uganda will stay there after you, Museveni, and your family. But what are you creating for your family? Chicho creating. Nze bwonkola ko butujine family yange jja kidevelopinga. Nzada mama kola kino okay, no problem. Tugenda kusigala mu ekintu. In your normal senses tugenda sigala mu ekintu waso omuntu wange ngenda kunoonya nja kufuna omwana nga akunoonya akufune. Tugenda sigala mu ekintu tuba tulina Katonda bwatu ba preachinga Katonda preachinga peace naye nga omuntu ali ready to change, to convert. Oso omuntu w'omuntu agenda sigala ne egeyo ku mutima nange nja kukola ekizibu. No. Tugenda sigala mu ekyo. When will Africa develop? If we concentrate on revenge, every time revenge, please Museveni and your family, let the country move and leave people to be. Let people decide the future of that country. There were leaders before you. And there will be leaders before or after you. So don't force yourself on people. For us, we're yearning for peace, not war. Because nothing we hold in battles. Njala bagamba ekigambo kimu. Njala bagamba ekigambo kimu bannayuganda. Bw'osanga ng'omuntu mu Uganda ng'ayogera ku lumbuye mu ngeri etali ntuufu, mugambe ekigambo kimu. Obudde bujja tuuka ng'akyayogedde ekikutuuseeko ojja otegera tulumbuye mutuufu. Byenjogera biri mu ssemateeka wa Uganda era kyenkakatako byogera. Ate obyogera mwogerera kubanga nze sitya ne bw'ononzita oba tosse eggwanga Uganda lisigaddewo. Be bayita ba heroes, be bayita abafuno. Hero ye muntu alina legacy gy'aleseewo egenda okwogerwako. Bagenda kwogerako ki? Bw'oba agamba nti wajja kukyusa ggwanga nga kati ebyaliwo by'okola kyakulabirako ki ky'oteekawo. We are all Africans. We shouldn't hate each other. The entire Western world is changing against we the Africans or the migrants. We should focus on our countries to settle back in our countries by using our natural mineral resources, by introducing the new governance, which follow the constitution and rule of law. That is it. We use our taxpayers' money to construct, to do infrastructures, to put each and everything which is needed in Africa. That is it. Tewali agenda kuddamu kwata passport ngenda mu America, ngenda Canada, ngenda Bungereza, ngenda teri agenda ku spendinga centers, even if tulina kasita tubanenga tulina security waka, economy etambula bulungi, tulina market mu Uganda, tulina market, tulina buli kimu, mulemedde oku stabilizing ebyenfuna. Kubanga mwakulietinga akabinja kammwe tosobola kufuga bantu. Tosobola, you will never control the population under your disguise. Tetusobola kufollowinga kintu kyekimu. No. We might have differences in politics, but it's all about ideologies. Which ideologies are good for the good of the people, or for the will of the people, and the people they choose their leader.
Mubeere ku TV za mune mutandika Bobi atasobola wali osobola ki Museveni. We are the so-called elites mumitabe elites abasoma. Kati kankubuulire elite yakozesa advantage y'okumuinstolinga mu information gyasoma mu kitabo. Nenga common sense omuzale tamulina. That's the difference. Yensonga lwaki batawane Kyagulanyi yakozesa nacho sense Katonda gyeyamuwa n'agattako information gyakozesezza mu bwongo n'omukisa. Kyemba mulwa kubanga temumanyi. Era temujja mutegeera. Mujja mutegeera ng'amaze okutereza eggwanga eyo. Ate nga buli kimu akikoze bwe kirina okuba. Gwe omuntu yenna agakyagolesa mugambe gowaaye kitaawa asobola wakitajja. Lwaki nnyoko tajja oba muganda oba kitawajje wabanga asobola. Tewali kintu kitasoboka muntu ategeera nga ali anywa nga atambula buli kimu kisoboka. So temuddamu kunyoma muntu yenna. Kuba Katonda yasindikira yagamba kino kibe oba kino tekijja kuba. Bwagamba nti kibe tona kyosobola kukola. Mukaba bankumire video ewedde tusinkane ku lunaku lujja kuba lwa Sande. Enchola mukaga tugenda kubeera mu Busiro ne tujja kusinkana lwa Sande. Mukaba bankumire takumira mpeera mwebale kubeerako. Nze nyongera okufundikira mu ddakiika emu nkugamba video zenkola ziri political. Sikola social life videos. Nchiddamu video zenkola ziri political. Sikola social life videos. Era sirumba personality z'abantu via social life no. Numba personality z'abantu abazze mu arena ya politics. Munkwate bulungi. Numba omuntu abazze mu ango y'ebyobufuzi sirumba muntu ali mu social life ye no. Tolinsanga njoyera ku personality y'omuntu ngeri out of politics no. Buli kimu nkikola nga nnwanira gwa kastojja mu byobufuzi mba ngenda kwogerako. Naye eri mu social life sisobola kubanga sobola kwogera ku personality z'abantu, sobola kuyingira muntu bw'alya bw'asula bw'akola bintu bye no. Sikola lugambo. Ate buli muntu alina history we. Buli muntu alina emikwatako. Nze kastojja mu ango y'obufuzi. Notandika okuyingira enkyukakyuka nja kwogerako mu ngeri yonna esobola. So kati omuntu bagante gundi sirina gwe ate sivuma no. Kubanga mu byobufuzi it's all about information and exposing. Bwe tuba tulwanira information ku media kuno. Abaena abasinga obungi bonna balina history omuvundu. Ate tulu yaabwe kuva dda mu nsiko ebadde ya malice, blackmail and propaganda. So if you don't counterattack them, tosobola kumalako. Njagala okufundikira nga neebaza buli mwana wa nkyukakyuka yenna akyakola video. Mwebale nnyo. Singa simmwe. Simanyi nuku yandibadde. Singa simmwe. Simanyi president we yandibadde. Kubanga system ya Museveni ya blackmail, propaganda, malice yakuba Amini nekuba Obote nemusanyaawo. Olaba speaker akyakozesa blackmail, malice ne propaganda. Olaba MP bakozesa malice, propaganda, blackmail. Ba emo ne Museveni kenyina akozesa malice, propaganda, blackmail. Wabula bakyali bange mwebala omulimu ogwo ku defending a president tekibadde kyangu. Museveni are spending billions of money oku destroying Kyagulanyi via mainstream media, via social media, but you have defended the president from day one up to now. Aba commenting, aba sharing, aba gula data, aboogera. Mwebale nnyo mwebale. Sina kyenyinza basasula. Sina kyenyinza basasula. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nze nga amanyi politics wa Museveni, politics wa Uganda. Singa simho wala singa noputeriwo. Kubanga buli propaganda go bakuba ku mainstream media ku radio ne batabayo bantu bamu diffusing oba mukolako counter attack Museveni bakumaze. Buli information gye bateka ku president mutajidde yuti ngo baji diffusing Museveni abakumaze kubanga wayagala. Ne mukikoze consistently, genuinely, without anyone paying you ne musigalako. Yensonga lwaki ena ne mesaze okutola babuloga bano ne basasula billions of money. Ne information tetambudde wadde nina ku bbiri eweddewo eyamwe ekyagenda maaso. That is it.
So njagala obebaza ba comrade mwenna oba okoze video ngerika abantu basatu keep on. Oba erika abantu 10 keep on. Oba erika abantu babika keep on, don't. Kubanga you are protecting president, you are protecting national platform, you are protecting the country from the old fashion of Museveni's politics, propaganda, blackmail and malice. Mwebale nnyo mubalire ddala nze ogwange terya manja. I sacrificed myself ku ekintu kino. Museveni yayina ba machinery ku mainstream media, yayina ba machinery mu magye, yayina machinery ku TV, ku radio, ku buli kimu. Bonna mwabakuba wansi, musigale nga mukola omulimu gwegumu. Bannange musigale nga mukola ekintu kyekimu. Mukaba akumira takumira ampeera. Mwendaba.